Actually, talina musumali gwakubye bwaba yabagwe kuba gwanga already ne deputy speaker nkimanya ajja kubuda obutufa ajja kiddamu ali mu spotlight kati gwanga tulaze mina za mirundi ebiri naye waliwo zimwogerako n'omulala nezimwa kati obanga amubuuza nti gwafuna mmeka oba kitegeera naye nze kyentunuulira palamenti eno tugibaddemu waliwo ensonga ezisingana kino ezizze kufula ya palamenti ezisingana ensonga eno neziggulirwa ekkubo nezoogerwako nze kyenandirabye tuyinza kuleka palamenti nga terina sanity ate palamenti eyo giraba amateeka mu mateeka kye bayita mandatory shall kasita mubeera mu kigambo shall tolina kkubo ddala lyonna record ziri clear tewali na mulamuzi wa kooti agenda kukkiriza ba sipiika kye bakola naye mu palamenti osobola okutegeka bamemba gwe oba toyagala kintu kiyitemu bagambe bajje bakiwakanye nga bwe bagamba naye teri kinsesa nga bantu bafuna sente ezo abeewabira mu kooti baga nti mwatuwa sente ate batya okukakasa nti babawa sente mu palamenti oba okitegeera bo bagamba twabawa sente naye mulamuzi bwe yagamba naye baga tuteese ku nsonga netwakola ki tebaagala otulaba nga abagenda empolampola buli ekigenda ku likodi ya palamenti kiyamba ffe kikolera ffe Noted that, kindly allow me to consult. Okay? Because even me as a presiding officer, I have technical people I consult. Thank you. Next item. Item 3, laying of papers 1, report on public debt, grants, grantees, and other financial liabilities. Mr. Speaker, Honourable Minister, first wait. First get. I want you to have that. Okay? So as the presiding officer here, I've made my ruling. Honourable Minister, continue. Nedda balina kiteeka ku order paper kati alyoka asale wala mule ntino parliament speaker mu magezi ge n'ekitongole ekimuwa amagezi basazeewo nti ensonga tegenda kuddamu kuteesebwako naye ensonga eyogerwako lwaki bwe kituuka ku bukenuzi n'obubbi amaanyi gonna gajjibwayo okukuuma n'okutembeeta ababbi eggwanga linayimirawo litya nga amaanyi agasinga obungi bagateeka mu kukuuma ababbi mu kifo ky'okubalwanyisa ekyokubiri ate lwaki wabeerawo selective ruling kubanga kooti y'emu yagamba nti nno Zaake adde Honorable Zaake azibwe mu office ye ne servingibwa speaker ne ku ddakiika eno tebagitisanga mu nkola kati ate lwaki eno eya Honorable Mathias Mpuuga ate yafiirawo okufiira mu kirooka ekyagonja nga n'obukuba butonyerera alina okukuuma Mpuuga nga tamutadde ate nga Honorable Zaake ye yamuta kati byonna bwe tuba tubitunuulidde bakotakota mu Gaalummonde baveeyo batubuulire kiki kye bayimiriddeko bwe babanga nabo bennyini basazeewo kuyisa olugaayu mu palamenti tetujja kulonzalonza wabula oyo yenna gwe tunaazuula nti atadde olugaayu mu palamenti tujja kusalawo mangu ddala ekyokukola ekyokumukolera kubanga tukozesezza amakubo amatuufu balabika baganja okugategeera katugende mu ngeri emu oba endala ffe embuga yaffe si kooti ne bwe tuba ebeere nga last resort ng'ekisembereyo ddala ffe embuga yaffe ye palamenti embuga yaffe ke kazindaalo batutega amagezi ogende mu kooti bw'ogenda mu kooti bagamba nti biri subjudice nti kooti yatandise okuwuliriza ensonga mulindeeko kubanga kooti mmanyi zawuliriza omusango mulindeeko kooti eyo jija kuba myezi 6 gubeera omwaka tojja bagamba nti mutwe mangu ensala yaffe n'olwekyo nze sijja kugenda yeeyo ekisooka ekyange kyawano we mbanywereza wano ke kazindaalo kennina